mbebuusizza nnyo bannakawempe nno mbategeeza nti ekindeese olwaleero kubeebaza nakumbeererawo mu mbeera etali nnyangu, n'olwekyo buli lwe mpulira nga munkoonyeeko mpulira essanyu. Ekisembayo bannakawempe nyongera okubategeeza nti ensonga ya Kawempe North nti mukyanninamu obwesige, ekintu ekyo sisinza kukisuula muguluka kubanga mukyantunuzaako eriiso. Kakati bwe mpulira ekyo nti Seggirinya Kawempe North, Seggirinya Kawempe North, kimpa amaanyi ennyo ennyo ennyo. N'olwekyo bannakawempe nga bwe mundaze nti mukyanjagala, nange mbawulira nkyabaagala, ate ngenda kudda ku luno na mutima. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuddemu tusinkana 2026 mu kalulu ke tunaddamu insha Allah. Ayi Mukama Katonda, tukwebaza ekirabo kya Honorable Francis Zaake Butebi. Mukama watuwa Honorable Francis Zaake ng'ekirabo. Honorable Francis Zaake akoze buli kimu olw'eggwanga lye, olwaffe bannayuganda, n'atulugunyizibwa, n'akubibwa, n'akolebwa buli kimu n'ataggwamu maanyi. Buli lunaku n'ayusa eddoboozi olwaffe bannayuganda. Ayi Mukama, tukwebaza obuvumu bwe wamuwa obutakoowa, ne bamwogerera naye n'asigala ng'ali ku mulamwa, n'atakyuka, n'asigala ku nsonga ezo ezaffe bannayuganda. Ayi Mukama, kye yakoze ku nsonga y'emmwanyi ffe nga bannayuganda tuli basiimu gy'oli. Tukusaba omusuuse, omuwonye obulwadde bwonna abasajja bye bamupulaningira, byonna bye bamuyisizzaamu okulaba nti bamulwanye mu palamenti eyo, n'asigala ng'ali ku mazima, n'asigala ng'ali ku mulamwa, naddala ogwo ogw'enkyukakyuka, naddala ogwo ogw'okuyimira n'omukulembeze waffe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twebaza abazadde abamutuzaalira, twebaza bannamityana municipality. Mukama, tukusaba omulwanyi waffe ono omukuume, kubanga ttaala lya Uganda, osobole omwongera amaanyi, osobole omwongera obuvumu, ate omwongera obuganzi, naddala ekyo kyayimiriddeko ekyenkyukakyuka, asobole okubeera omuwanguzi, omuwa emikisa mu famire ye, abaana be Mukama obawa omukisa ne famire yonna. Bino byonna tubisabe mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo, awangala n'alamula nga bali kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, Katonda omu, emirembe n'emirembe. Amiina. Tukwebaza olw'ekirabo eky'omubaka waffe ow'e Kampala, Maama Honorable Shamimu Malende. Honorable Shamimu Malende abaddewo ku lw'abannayuganda, ku lw'abannakampala. Ayi Mukama, ababaka bangi mu palamenti abazze nga beebuzaabuza, nga bakukuta n'Anita Amongi. Onoonya ekifaananyi kya Shamimu Malende n'Anita Amongi tekirabika. Shamimu Malende ayimiriddewo ku nnono bannakampala gye bamusindikira. Mukama, twewuunya mu palamenti yaffe y'eggwanga, omubaka omukyalo w'e Kampala, abasajja ne bajja, ab'SFC bali mu leeya, ne bamuwamba ne bamukwata ng'ekitagasa. Ne maama ne bajja, omukyala najja n'amutiisatiisa naye n'asigalawo. Byonna bikoze Maama Shamimu Malende, ayi Allah ow'ekitiibwa tumukwasa, yatubeererawo ffe nga abasibe. Buli lwabeera ku kitanda tusaba Katonda omugyewo, omukubira essimu n'omugamba Honorable bansibye, Honorable abaana babasibye, n'ayimirirawo nga tatusabye na 10, n'agenda mu butale mbamaama ab'ennyaanya. Ayi Mukama, muwonye abalabe. Ayi Mukama, mwongere obulamu. Ayi Mukama, mwongere okwagala kuno okwalina kw'abannayuganda, n'atakyuka olw'omukulembeze waffe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, n'ayimirira ku nsonga z'abannayuganda,
n'akola buli kimu ng'abeerawo buli kadde buli mbeera n'ayimira ku sayidi y'abantu n'omulaba ku zireediyo n'omulaba ku tv n'omulaba mu b'ennyaanya n'obalaba mu butale n'omulaba buli wamu. Ayi Mukama tukusaba omusuuse kuba mulwadde maama kye baamukoze tetukimanyi naffe kubanga obulamu bwe bwonna bwadde bujoonyesebwa naye ku lw'ekisa kyo ayi Allah ow'ekitiibwa tukusaba Honorable Shabir Malende omusuuse omuwonye omugye ku ndiri asobole okudda aweereze banna Kampala era tukusaba ne tukwebaza n'okwebaza webale muwonya abasajja abadde bamututte byonna gye baamututte byonna bye baamukoze nga tabitegeera. Ayi Allah tukusaba osobole okumujjanjaba kubanga gw'omusawo asinga. Bino byonna tubisabe mu linnya ly'omwana wo oyo awangaala n'alamula emirembe n'emirembe. Amiina. Abamulwana kye muliko temunakitegeera. Nja kugamba nange luyimbazi nalukoola nti President Kyagulanyi kye yalaze ekisolo muganda wange bagezezzaako muyise eno bbali naye nga bannakifumbira abantu simaki bimbiri bonna bagamba kimu Kyagulanyi. Ane tweta candidate alimu suitable candidate omuwala anyirira iyo NUP nagezo tunulira ekyenYRM nga kigattidde ekinga kitafeeri netunulira ebiralala akawala kanyirira era bapropagandist ba Museveni bavudde ku bantu betuyina kati batambuza mukawala kasatana Salim daba era bono omwala agera kukola biki bibazeemu naye kati muwulirize video njagala mutaginga ababaka ba parliament ba mayors n'abantu abalala. Omanyi ba mayors ne ba MP president otabala lwaliko lwa kukyusa nsi president otabala lwaliko lwa kununula ggwanga ne ba MP muli bise mu parliament ba mayors muli bise mu parliament musima mu councils omukulembeze yatandika kamuli musajja wattu president waffe naayita mu bulumi n'agenda ekamuli namulaba yatambula mayiro na mayiro ng'omukulembeze ali waggulu nga president ali waggulu. Ekamuli nalabayo be MP nalabayo ono bamuyita mukyala manji eri ow'ejjinja n'abalala bajja leeti awo babiri abalala saabalaba. President n'agenda Abimu saabalaba n'agenda Soroti saabalaba. President eggulo yabadde wano ekisolo twabalabye president n'abeera ekisolo mbagamba ebigambo bino temwalabise naye ba MP mwefuula nti mulwanirira mmwanyi era bangi ne mwefuula nti muyiyeeyo embeera naye nga bamu mwakwata dda miliyoni 4 nga mwakwata dda miliyoni 4 ne muzisayininga era nga mission mugiina kati olutalo lw'emmwanyi munnayuganda ne mwagala omubuzaabuza ne mulowooza nti abamu mugenda kufuna sympathy nga mugifunidde ku mmwanyi era bangi kati ne musalayo mu vidiyo abamu ne mugamba simanya mulemadde abamu mukoze eki ne tubabuuza lutalo ki lwe mwalwana ku mmwanyi ne tubabuuza lutalo ki lwaki mudda mu bintu ebyo lwaki mudda mu bibeerabeera ebyo.